tusimba layini ne tugisimba netandika okubala n'otandika okukola bwoti ogende eri kutadde akako kaba kafu oba tomanyi kyewazze kukola. One National Resistance Movement, Kagoya Mariam, One National Unity Platform. Kagoya Mariam, One National Unity Platform, yafunye obululu 127. Nantumbwe Joan, One National Resistance Movement, yafunye obululu 2. Nantumbwe Joan, Secretary for Finance. Twabadde n'okulonda obwa publicity. Twabadde wakati wa Nabulwa Colin n'Embabazi Allen. Nabulwa Colin owa National Unity Platform yafunye obululu 39. Mbabazi Allen owa National Resistance Movement yafunye obululu 3. Mbabazi Allen na Secretary for Publicity wa Buganda. Waliwo ekifo ekya General Secretary w'abakyala Naziwa Farida wa National Unity Platform yayiseewo nga tavuganyiziddwa. Olw'ensonga eyo tulangirira Naziwa Farida wa National Unity Platform nga General Secretary wa Buganda 2. Vice Chairperson Buganda 2 Nakakande Farida wa National Unity Platform yafunye obululu 165. Yadde avuganya ne Namuddu Robina wa National Resistance Movement yafunye obululu 2. Vice Chairperson w'abakyala wa Buganda 2. Chairperson ow'abakyala Buganda 2. Semigisha Faith National Unity Platform. Mpirirwe Immaculate Tumuka One National Resistance Movement.
Kemigisha Faith National Unity Platform 17 Pirirwe Immaculate tumu Bibiri bampitako Emigisha Faith nze ndi musanyufu nnyo okubanga nange navuddeyo nenvuganya ku kifo ky'obukulembeze bw'abakyala ebukaada yadde bawangudde bampangudde naye nze ndi musanyufu kuba emyaka gye nnina era mugiraba naye nze ndi musanyufu kubanga ennamba gye nfunye mbadde sigisuubira nti nagifuna naye ndi musanyufu nnyo 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 ngena sigala nga ndi muweereza omutima gwe nnina gwakuweereza ngena sigala nga abaana basoma ebyemikono byonna era neebaza buli muntu yenna bambi akaalo k'ebukaada abatuuze mwenna abantaddemu obwesigwa mwebale kunsimba mabega ne percentage eyo gyenfunye mbadde sibira nti nagifuna awangudde nze kyemusaba aleme kusosola abatamuwagidde tukwataganire wamu tutwale ekyalo kyaffe maaso. Erinnya sigaddeko Emigisha Faith. Erinnya Kagoya Mariam omukuze w'ebukaada. Ndi musanyufu olw'ensonga nti navuddeyo ne nesimbawo nga akwata ensawo y'abakyala era okusaba oyo omukyala ayiseemu akwasaganye abantu bonna ababawadde n'abatawadde embeera ebaddewo emabega yonna ffe gye tubadde tulwanyisa nga abadde basindeyo ab'opposition babeere nga bagikolako kubanga ffe tubadde tusinga okuluma nti tebatusakidde ng'abakyala tubadde tuwaddeyo okusakira abakyala baffe naye nga we kitasobose tusaba batusakire buli mukyala yenna asobole okufuna mu nteekateeka ya gavumenti yonna ebeekoze eki ebezze ebyenkulaakulana byonna ebibabizze nga bitugasiza wamu ng'abakyala tusobole okulaba nti buli mukyala sekinnoomu kimutuukako buli mukyala asobole okuganyulwa mu nteekateeka ya n'abakyala oba olw'akakiiko ka n'abakyala nti kuba katugasa wamu ffenna ng'abakyala. Erinnya Kagoya Mariam. Amanya Immaculate tumukulatire Mpirirwe nga mbadde vice wa n'abakyala mu kisanja ekiwedde ate ng'ekisanja kino nze awangudde akalulu ekyamazima n'obululu buli waggulu 2 ekisookera ddala njagala kwebaza Katonda kubanga yantusiza ku buwanguzi. Ekyokubiri njagala kwebaza abakyala b'ebukaada mwenna mwebale kubanga mwe abantusiza ku buwanguzi. Ekyamazima mbadde nkolera wamu ne n'abakyala abaddewo emisomo tubadde tugireeta naye kati gigenda kweyongerako. Ekyokulala Mukama mwebaza kubanga yampa connections ngenda kusakira abakyala. Okukuba nnyo nti buli mukyala afuna ekyokukola asobole okwongereza ku mwami we enkulaakulana esobole okukola. Sibirungi Semojo asala ashikireko bayemera ku Kitara district. Nze okusinziira wenda akalulu kano Uganda n'eggwanga engeri gye liri kati tetukyali ku level esimba akalulu ku mugongo. Bannaye nze nkaabira omulanga bameba ba parliament ezokusinza kyendabye mu kalulu akalulu k'omugongo tekakyasobola kubeerawo nti omuntu ava mu layini eno nayingira layini endala n'ava mu eri n'adda mu eno. Bannaye nze nkubira mulanga bameba baffe aba parliament bano betulonda ya pulezidenti baffe ab'ebyalo musituke mutuule mu palamenti mukole electoral reforms akalulu ka LC1 kagende mu ballot paper
naye bwe tutakola ekyo tugenda kusigala mu mbeera eno ekasera nga tukomplaininga bukomplainizi olw'ensonga nti okusimba layini nakyo si kyangu ovamu eno oddamu eri ovamu eno oddamu eri ogenda okumaliriza nga gwe bawawadde si yawangudde naye byonna bivudde ku ki ennonda etali nnungi. Nze Kalyesigula Constant ndi mu kyalo ky'Ebbuuka Bukaada mu muluka gw'Ebbanda Mende sub county mu disitulikiti y'e Wakiso. Ku mulundi guno eno NRM ewangudde ebirulu byonna kuba nti abantu bafe baategedde obulimba obuli mu opposition. Abantu bafe bazzeeyo okulaba nti nno NRM tezeesomesa abantu kyekituufu. NRM PDM akoze kyamaanyi nnyo okuzengulwa abantu. Abantu myoga pulezidenti yawaayo bigezezaako nnyo okuzza abantu akalulu. Abantu babadde mu opposition kati bagenze bakomawo. N'olwekyo ku mulundi guno eno NRM ewangudde ebifo byonna ate n'okuba ssentebe Sibwa naye nawe tugenda kuwangula. Y'ensonga tulina essanyu olaba abantu bonna essanyu balina nti NRM ewangudde ebifo byonna. Akalulu kano ak'omugongo koogerako. Akalulu k'omugongo ke kalulu kalungi kuba nti abaana abazaala ab'oku kyalo bennyini tekuliko agenda kuva mu kyalo kirala kujja kulonda kirala. So n'olwekyo akalulu kano omuntu alonda mwana wa ku kyalo omuntu gw'amanyi. N'olwekyo emaku ensonga osanga nti abantu ba wansi beerondedde waabwe w'oku kyalo gwe baagala. Tebiriimu kabookisi omuntu osimba layini aye tebiriimu byanguzi nti yafadde enguzi nedda. Akalulu kano eno so keerondesi abantu keeka abaleetedde okulaba nti bongera okubeera abeerufu eri bannaabwe.